Yes, mbandiriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ndakubasa musabuscribe nga tamunyigene kale mwabali Kata ne Saudi abali mu ggwanga lya Oman Bahrain mbebaza nembagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mujje kumirako updates zomba nazo each and every single day mujje kumireko era yekingo committee ngato sigale ngojje kumideko budget fa additive ki mwabali Kata abali mu America University of Chicago mbatamide kabali Canada Toronto bagamba nti muli bakabinyu Suda Beni yagobe mukyala mu Nnyumba gye bazimba babiri era abasinga bagamba nti naye abasajja ani ali basonyiwa Suna Beni yakyankanye ne mukazi we wabule kyaba kyankanye atinaba kubanga kizuka naye abasinga bagamba nti oba oli awo binza okubaamu ensonga y'obwenzi binza okubaamu ensonga y'obwenzi omukyala yoyo gwe yakoze ki gwe yakyankalanye naye bonna bakola ku Bukedde TV n'omukyala ono ne mune bafunyemu obutakkaanya kakananga Suna Beni atabusa akyankalanye awo amukasukidde ebintu Amugobye yaje mufulumiza ennyumba era yagamba tagenda kuddamu kola ki tagenda kuddamu nga kugamba communicating naye ani abasinga beebuuza Suna Beni kiki ekyamutabudde abasinga kivola bamitaddemuko ensonga z'obwenzi bagamba nti oba oli awo muyinza okubamu ensonga z'obwenzi oba oli awo nti Suna Beni yakutte omukyala wabula Suna Beni atanakubaako kyayogera ku nsonga eno n'omukyala bagezaako kubanga bamubuuza buzibu ki omukyala tayogera kitegeeza ensobi eyinza okuba nga yavudde ku mukyala abaddeyo n'omusajja omulala oba Suna Beni yamukutte n'omusajja Daka ensonga zirimu ensonga z'obwenzi jjukira babadde balina ne bebi badde balina n'ekibebi ekitaawo kubanga badde bakikazaako linnya lya muzungu kubanga omukyala ono abasinga dde bamuyita mama muzungu mukyala wa Suna Beni mbagambye bonna bakola mu kampuni ya Vision Group Suna Beni ne mukyala woono Mary Nambonya bamuyita Mary Nambonya oba gemannya gendowooza akola ku Bukedde TV ne ku Bukedde FM embuutikizi ekyabawulire tewali amanyi naye nga ebyama bikyavaayo mpolampola njagamba batuusako wano akufa additive naye nga omukyala yamufulumiza ennyumba matumbi budde nno kiro baatabuse Suna Beni n'alyoka wemula ebyawa n'ebyawa abasinga bagamba nti Suna Beni ebigambo byabadde avamu bibadde ebigambo binene nnyo nga bizito babiringanga ennankani babiringanga oba akazito oba kiro nga kakadde manyi akazito wa kilo nga kakadde kaba kazito supaako kaba kazito kati Suna Beni ebigambo byabadde ayogera nti yabadde awemula nessekubwemula yenna era abasinga bamwewunyiza nnyo kubanga Suna Beni waabwe sebwa byabadde avaamu ebigambo bwe bityo kubanga yawemudde omukazi n'amayinja baagakasuse baakubye amayinja nga bakuba omukazi amayinja Suna Beni ne banne mikwano gye babodegaadi be kwegamba ekyabadde walinga akavuyo keerere n'emmotoka gye badde balese okubanga etikka ebintu by'omukyala nokubanga babijjawo bye badde bamukasukidde baagikubya amayinja nenzabirwamu bazaasiza akavuyo akabadde wali muntu wange nja kuwanengera kwanga batuusaako ze updates eyisinga ku zino gwe justice abasukabinga nyiga kale bagita fa additive mbebaza nembagamba nti muli bakabi omukyala yoyo ekifaananyi kyadda nga bakisinkana n'omukyalo okyo akola ku Bukedde TV bafunyemuko obutakkaanyi naye nga nsonga za bwenzi nsonga zirimuko ensonga z'obwenzi omanyi bannaye ebiseera ebisinga obwenzi obwo si bulungi ate omusajja bwakugwamu oba omukazi naggwamu yenna gobagwamu kiba kizibu okusigala nga muli wamu nakwamana teriyo abakyala abaaguma ng'omukyala amanyi bbawe nti mwenzi naye nga yaguma Suna Beni yagambye gwe sijja kukugumira fulumya ebintu byogende fulumya ebintu byo mangu ogende genda Suna Beni yatabuse olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo naye nga nsonga zirimuko obwenzi Suna Beni alimiza omukyala we okubanga ayinayo omusajja omulala ebyama byali ntinze dda newankubadde Suna Beni tunaba kubanga abaako kyayogera naye nga abasinga bagamba nti byavudde ku ekyo kubanga babadde balwanagana nga bawulira amulangira nga bakyali mu nnyumba nga bayombagana nga tanaba kubanga afulumya bintu bweru
bw'obayita obufumbo. Obufumbo tebukyetaaga batiitiizi kati bugende mu ng'osibye omutima. Ng'osibye omutima bw'okizuula nti mukazi wo ayenda guma, bw'ozuula nti bba wo ayenda guma, oba si ekyo bwesonyiire ddala kubanga buli omu mwenzi. Mukyala y'oyo. Buli omu mwenzi, omukyala mwenzi, omusajja mwenzi, bw'agamba buli omu asobola okwenda ku munne. Ensonga gendayo nga omutima gwasiba, omutima nga gwakaluba nga tolinamu katengo wadde n'akamu, awo bijja kutambulira malembe embufumbo. Naye bw'onaagendayo nga oli mutiitizi, buli kimu kikunyiiza, obukwata n'omusajja ng'okasuka bintu bweru gwe bukulemye, ogira olindako osooka oguma omutima. Osooka oguma omutima. Naye ng'ensonga zeezo ezimu ku ezo ezitambula akadde kano ku social media, mube nnyo okubanga mugikumirako. Bagita Faality View. Mbebasa ne mbagamba nti muli big nnyo okubanga munfollowinga, abasubscribinga kyamaanyi kye mwakola. Gw'ate ne bakuba ng'osubscribinga ngenda kusaba subscribinga onyige ne kale. Bw'ate Suna Beni bwe yakasikidde mukyala we Mary ne Suna Beni bavudde wala. Mwalaali bavudde wala nga bakyapangisa n'okupangisa baali bonna kati badde bazimbye. Bitabukidde ebintu. Ensonga weetabukidde, Suna Beni yamuwadde ebintu byonna n'abitwala. Kiganda Suna Beni yake ennyumba yasigazza nkalu, yagambye nnaagula ebintu agenda otandikire ku ebintu z'olengera mutabani waabwe y'oyo bebi waabwe gwe bakazaako erya muzungu. Ye mwana gwe balina kati ssaawa zino omuto. Omwana abadde bamukubiddemu naye amayinja. Naye gw'osanya n'okuzannya. Ekisinga okuba nga kinyiiza ku bantu abasinga oluusi abaagala abakyankana, oluusi baagala n'obbitwaliramu abaana. Omwana abadde bamukuba ejjinja, omwana bamutaasizza butaasa. Kati simanyi aba kumukuba jjinja Suna Beni yalizeewa, anti guba musango gwa ttemu. Basajja be badde bagenda okuba nga batta omwana.